Amulabi waffe nkulamusizza nnyo n'enkwebaza mirimu gy'okola naddala okugoberera emikutu gwaffe guno n'emikutu emirala gyonna kwe twogerera ku nsonga ezikwata ku ttaka. Ensonga ezikwata ku ttaka nkulu nnyo kubanga bulijjo nga bwe mbategeeza eggwanga lino lyolekedde akabiga. Akabiga ke katya nti tetusobodde kuteekerateekera bulungi ttaka ng'eggwanga ate ng'abantu tweyongera obungi. Ettaka lyono terinanduuka wabula ffe tweyongera obungi. Mu kubala abantu okwawedde mwakirabye obukadde n'obukadde obweyongeddeko naye ettaka likyali lyerimu. N'ekyo gw'alina ekibanja kyo tukubiriza kola enteekateeka. Ekibanja ekyo okiwandiise, ekibanja ekyo okikozese. Bulijjo mbagamba nti omuntu bw'asanga ekibanja ekyereere bwe kubaako omuddo yeegomba kussaako nte, bwe kubaako ebitooke yeegomba nsukusa, bwe kubaako emmwanyi yeegomba ndokwa. Kitegeeza ki? Kozesa ekibanja ekyo ate okikozese bulungi, okikozese mu mateeka kubanga omubala gwaffe mu myaka gino 3 tugamba omuntu oyo alina ekibanja nga kimanyiddwa mu mateeka akikozese okwekulaakulanya ye n'ab'enju ye okusobola okusasula emisoso egikubanja. Tumanyi nti ekibanja kibanja okusasula busuulu naye obusuulu aluma nnyo ng'ekibanja tokikozesezza bulungi. Naye bw'oba okikozesa bulungi osobola okufuna ensimbi n'osasula nannyini ttaka ate naawe n'osobola okuba nga weekulaakulanya. Tukozese ebibanja byaffe. Tujja bakubiriza nnyo nga tugenda mu maaso nti ekibanja ekyereere kyanguyira nnyo omuntu okitwala. Naye ekibanja bw'oba okikozesa bulungi naawe ofaayo buli bbanga okulambula ebyo by'okolerako. Tukozese ebibanja byaffe nga tuyita mu mwanyi terimba n'ebitongole bya Kabaka bye babategeeza eby'okwekulaakulanya.